Zali ennaku z'omwezi 12 February 1982 gy'emyaka 43 egiyise amaka g'omwami Jackson Wellington Ssentamu ne Margaret Nalunkuuma ne gabugaana essanyu oluvannyuma lwa Ddunda Namugereka okuba gonnomolako ezzadde ery'obulenzi mu ddwaliro lya Nkozi mu disitulikiti ey'Empigi era ng'ezzadde lino ye Robert Kyagulanyi Ssentamu eyafuuka ensonga si mu Uganda mwokka wabula n'ensi yonna. Mama, eyombi! Kyagulanyi mwana eyakuzibwa mu nnaku zino gye baakazaako erya ghetto e Kamwokya mu Kampala. Ssentamu okusoma kwe yakutandikira ku ssomero lya gavumenti erya Kitante Hill gye yamalira ekibiina ekyomusanvu neyeeyongera ku Kololo Secondary School n'atula siniya ey'omukaaga mu 1998. Oluvannyuma yeegatta ku ssettendekero wa Makerere yakugira mu by'okuyimba, okuzina n'okuzannya emizannyo kiyite music dance and drama mu 2003. Mu 2016 Kyagulanyi yayongera okukuguka mu by'amateeka mu International University of East Africa era w'olabira bino nga munnamateeka awedde emirimu. Robert Kyagulanyi Ssentamu gwe njogerako tayimbye yeererula ng'ekitone kye yatandika okyolesa mu 2000 n'oluyimba lwe yatuuma Kagoma ka Lubendera n'azzaako Funtula, Sunda n'endala ezamutunda ennyo wano ne mu nsi yonna ne munne Zigidde. Kigambibwa nti omuyimbi Ssentamu yayagala nnyo omuyimbi Bob Marley era bwe weetegereza ennyo ennyimba y'emu era oyinza okugamba nti we yajja n'erinnya lye erya Bobi Wine. Mu biseera ebyo yatandika ekibiina ky'oyinza okuyita eggaali mu njogera ey'akaakati gye yatuuma Firebase Crew eyakuŋŋaanya abavubuka abamukkiririzaamu nga n'abamu bamuyigirako n'okuyimba. Ono yaganja nnyo wano ku butaka ne Busukkansalo era y'omu ku bayimbi abajjuzanga nga bategese ekivvulu ne kibooga olw'ekika ky'ennyimba ze. Ennyimba ze zeetoololanga nnyo ku bulamu obwa bulijjo, enkulaakulana wamu n'ebyobufuzi era mu mwaka gwa 2016 nga bannayuganda baddamu okulonda abakulembeze yayimba oluyimba lwe yatuuma obululu tebutwawula. Oyinza okugamba nti eno ye yali emmanduso ono okuyingira ebyobufuzi era mu 2017 yeetaba mu kalulu k'okuddamu okulonda omubaka wa Kyaddondo East era kagenda okuggwa ng'akawuuse buva n'obululu 25,659 bw'atyo n'amega yali omubaka waayo munna FDC Apollo Kantinti eyafuna obululu 1832 munna NRM Sitenda Sebalu muwaddanku nnyingi atalina kibiina ne Sowedde Kayongo Male. Mu kisanja kye Bobi Wine yali mubaka ate eryantama era ajjukirwa nnyo mu kukyusa ssemateeka wa Uganda nga babaka bajjawo emyaka egy'essalira egy'omukulembeze w'eggwanga. Ono ne banne bayambala obw'okumutwe obwa langi emmyufu era mu kuyisa etteeka abaka bali ku ludda oluvuganya ebifuba byababuguma nga ne Bobi Wine mwamutwalidde wabula wadde bino byonna byaliwo obuwanguzi tebwali ku ludda lwabwe era wetwogerera omuntu ku myaka gyonna kasita aba ng'asusizze 18 ng'alina n'ebbaluwa ya siniya ey'omukaaga asobola okuvuganya ku ky'omukulembeze w'eggwanga. Bobi era yalabwako mu kuwakanya omusolo ku internet bwe batambula ekibuga nga bakwataganya emikono okwali ne kati akulira oludda oluwabula gavumenti mu Parliament Joel Ssennyonyi. Bobi Wine ekyaddondo yakiikirirayo ekisanja kimu kyokka ye ne banne ne batandika ekisinde ekyasooka okuyitibwa People Power n'oluvannyuma ekyafuuka ekibiina ekijjuvu ki National Unity Platform nga wano bamala kutuuka ku ntegeeragana ne Moses Kibalama Nkonge eyali nannyini kyo ne kikyusibwa erinnya okuva ku National Unity Reconciliation Party okufuuka National Unity Platform. Ng'ayita mu kibiina kino Bobi Wine yavuganya ku bwa president ow'eggwanga kyokka okutuuka okulonda yayita mu kusoomooza okutagambika. Onojjukira mu 2020 mu Novemba abawagizi be bakubwa nga 29 bwe baali beekalakaasa nga bawakanya okukwatibwa kwe bwe yali agenda eruuka okusisinkana abawagizi be okukkakkana ng'abantu abaleyo 54 baluguzeemu obulamu. Awalala watayinza kwerabirwa lwe yagenda mu Arua era okusinkana abawagizi ku kujjuza ekifo ky'omubaka wa munisipaali eya Arua mu Paalamenti. Yena bakuumaddembe baazingako wooteeri omugambibwa okuba nti Bobi Wine ne banne mwe baali mu kiro ekyakeesa olunaku olwali lusembayo okukola kakuyege mu kitundu ekyo.
eno ne President Museveni gye yali agombye okumala ennaku nga ziizo ng'apeereza abalonzi oluvannyuma lw'okufa kwa Ibrahim Abiriga. Mu kavuyo kano ddereeva wa Robert Kyagulanyi Ssentamu Yasini Kawuma teyalutonda. Bingi ebyaliwo era okulonda bwe kwatuuka nga 14 January wa 2021 President Museveni yawangula n'obululu obukadde 6,4,298 obukola ebitundu 58 n'obutundu 3 ku buli 100 ate Bobi Wine n'afuna obululu obukadde 3,6,1,437 b'ebitundu 35 ku buli 100. Ono Bobi Wine teyatuula yaddukira mu kkooti okwekubira enduulu nga wakanya obuwanguzi bwa President Museveni kyokka ate oluvannyuma ng'ayita mu bannamateeka be omusango yaguggyayo ng'agamba nti talina bwesige mu kkooti nkulu. Kino nno yategeeza nga bwe yalaba ng'omulamuzi Alphonse Owiny Dollo bwe yalabibwako ng'agenda okusinkana omukulembeze w'eggwanga mu biseera bye bimu ng'omusango gwaloopwa dda. Kyagulanyi era nga yakulira ekibiina ki National Unity Platform olukiiko lw'oku ntikko bwe lwatuula jjo ly'abalamu lwaddamu ne lumulonda okulira ekibiina ki NUP mu ngeri y'emu n'okukikwatira bbendera mu kulonda kwa bonna okubindabinda. Ono ekibiina kye batongoza omulamwa gwe bagenda okutambulirako mu kalulu kano gwe baatuma protest vote nga bakyekusa ku kye baayitamu mu kulonda kwa 2021. Kyagulanyi azawera n'okuzzamu bannakibiina amaanyi obuteetiiririra naddala mu kiseera ky'okusalawo abakulembeze era wiiki ewedde yalangirira nga bw'agenda okusisinkana abalonzi be Keetonye Kagwake amangu ddala ng'amaliriza okusunsulwa. Olwaleero y'omu ku beegwanyiza obwa pulezidenti obw'eggwanga abasunsuddwa ku kitebe ky'akakiiko k'ebyokulonda e Lweza Lubowa mu munisipali y'e Makindye Ssaabagabo mu disitulikiti y'e Wakiso. Ekirindiriddwa be balonzi okusalawo kw'abo bonna abeesowoddeyo okuvuganya okuli Robert Kyagulanyi Ssentamu, Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa, Muna FDC Nathan Nandala Mafaabi n'abalala. Priska Namulema agafeeyo ku Spark TV.